bulamu bwe bwonna ng'omutendesi. Ne okuwangulira ku bubonero 98 olonere yawangulira ku bubonero 93 2-21-22. Ferguson points yasinga okuŋŋaanya ennyingi season emu zaali points 91 mu 1999-2000 era win ezasinga eza Ferguson mu season emu zaali win 28 naye Pep awanguliddeko afunyeko win 32 emirundi 2 ne mu kuteeba goal 116 mu season ya 2017-18 era Ferguson goals yasinga okuteeba ennyingi era yali ya season ya 99-2000 bwe yateeba goal 97 naye Pep yateeba goal 16 2017-18 ne goal 12 2019-20. Kale ebyoyo byo tebiggwa malojja naye nga Pep alaze nti ku bana abalala abaliwo bonna yalinga atunudde mu direction esobola okusiguukulula biki Sir Alex Ferguson yalekawo. Kakati ye Mikel Arteta ng'omutendesi omupya ate omuto kuba yakatandika abadde alaze okugenda mu maaso naye alina okukuuma okugenda mu maaso kuba bwe kibanga season ewedde yanjukira mu kifo kya 2 najja n'akwata obukadde obusukka mu 200 n'ayongeramu abazannyi season eddako era n'asigalawo mu kyokubiri. Oluusi ayinza okuyenja okulagamba yiba n'entawaanira ki ndowooza nti nalina kwongeramu bwongezi kubanga wadde yasigaddewo mu kyokubiri naye kino ate kyabadde closer obubonero bwabadde closer goals yateebye zeeyongeddeko wins yafunye zeeyongeddeko awo abaddewo okugenda mu maaso. Kakati ate kino kibayita okoowanga banyaga kubanga bw'okooyera wano ate oyina n'okwebuuza nti ate ki ekyakutandisa wandibadde totandika in the first place. So alina kwongera kwenyweza. Okwenyweza kuno kuyinza okubeera mu nnyingo eziwerako. Esooka okusamba omupiira ogw'okufuŋŋana n'okufiirawo n'okufata n'okwesitula n'okwewaayo tebiina kubeera bya maaki zimu na zimu kuba seno tubadde tugirabanga buli lwesinkana ku bana abanene ebadde yinamu okwesitula okwenjawulo. Kaakati okwesitula kuno kuyina okubeera uniform across emipiira gyonna 38 oba si kyo coach alina okupima okwenjawulo okulaga nti ono eddakiika kezigenzeeko 2 kati ne bwe tukkakkana oba nti wano tubadde tusamba tusaagirira naye eddakiika zino ezisembyeyo 2 katusitule kati coach ekyo kyekimusasuza wali ku touchline kupima mbeera eyo kubanga kizibu okuba emipiira nga gifaanagana across emipiira gyonna 38 kubanga ebyo byonna byonna olina kubyoza ng'oyozaamu mu Pep byatulazeeko. Kinajjukirwa wano juzi Steven Gerrard nga atendeka Aston Villa era nga bw'omanyi amawulire ga Bungereza nga bwe gaasuusuuse wano gundi West Ham gaali gaasuusuuse dda Aston Villa. Kale sooka olabe ono abatendeka ye Steven Gerrard kale yagukubanga mu Liverpool yina eri ku kikopo yalema okugiwangulira yadde ekikopo kakati agenda kubalaga singa akuba Man City Liverpool yetwala ekikopo era season yagenda ddala paka ku nga bwe yabadde eno. Okimanyi nti Aston Villa yasooka n'okuteeba goolo 2 abalenzi abo Matt Cash ne munne ne bayingira eddakiika 7 nga Aston Villa yekulembedde 2-0 Man City n'esituka era mu match eyo ndoza gundi yateeba goolo 2 Ilkay Gundogan ne baguwangula 3-2 naye nga goolo 3 baziba mu ddakiika 2 ezisembayo. N'olwekyo Mikel Arteta alina okupima embeera bw'obanga obadde otandise odaalimba olina okubaako wooteekeramu kubanga Arsenal ebadde eyagala win ebadde erabika mu nsamba kati obutambyawo bwabwetegereza ajja kuba abugattagatta amanye yabuteeke mu bwongo bwe alabe nti no tempa abavubuka bano kubatandikidde kirabika bwe tunaagezaako oba kale katusooke bulemesa opponent butatuteeba naye bwe tunaayingira eddakiika 75 awo nga tuddayo ku kiri ekyaffe kyetwazanyiddeko Man U kyetwazanyiddeko Liverpool kyetwazanyiddeko Man City ekyo teri akiwona. Kakati awo gwe mulimu gwa Arteta alina okutunuulira ensonga eyo. Ensonga ey'okubiri ayinza obuteeyongerako nnyo naye anyirize bunyiriza ebyo ebitagguse mu season ewedde
ekisooka nabasomerako wano kugulire nange nagasoma busomye eyo nga Mikel Arteta agamba season yena ayagala kuŋŋaanya obubonero 96 kakati obubonero buno 96 teyabuwezezza yafunye obubonero 89 kati ayina kudda wali ne yeebuuza n'atunulira obutambi obubonero 7 bwabulidde luddawa kweyo target gye yali ayina ate nga abo babadde avuganya nabo ku kikopo season ogutundutundu ogusinga obunene bonna yaba tekuli yamukuba kubanga Arsenal yakuŋŋaanya obubonero 4 ku Liverpool ne kuŋŋaanya obubonero 4 ku Man City kubanga bombi bano Arsenal yabakubira waayo bwe yagenda ku bugenyi yabajjako draw kakati oyina okwebuuza bano bembadde njolekeza obwanga okuvuganya ku kikopo bwe baba nga tekuli ankubye kakati ankubye ayiseewa era ye mwamyani oyo oba kivudde ku ki kati ebyo ebibuuzo byalina okwebuuza mu ngeri yakunyiriza bunyiriza ebyo ebitatuukiddwako mu sizoni ewedde naye ate okimanya nti onyiriza b'ovuganya nabo tebatudde ekyo nakyo kiteekamu ennyinga ey'okusatu Arsenal nga tennaba kulowooza kusayininga bazannyi bapya eyina kumala kusooka kunyweza beerina ekyo kikulu nnyo kwegamba okunyweza abazannyi beebadde nabo sizoni ewedde eyo naye beerenga signing ey'enjawulo of course mujja kubeeramu basobola okuta bano Gabriel Jesus Fernando bano Edin Nketiah n'omulenzi gundi Alexander Zichenko oyo abo alese ensimbi ezikkirizika ozikwata ne kakati waliwo abazannyi nga William Saliba oyo n'okwata ku William Saliba oyinza okuyiwa ttiimu na kino kyobadde ozimbye sizoni eziddiringana nakyo ne kiyiikiraawo ne gundi nno naye agenze yeefuula bw'atyo Leandro Trossard naye alabise nga wanjawulo kubanga mu bazannyi bonna abali mu Arsenal yasobola okuba mu maaso wano wonna ajja kuwa ekya Martinelli akuwa ekya Kai Havertz akuwa ekya Gabriel Jesus Fernando asobola n'okukubira ekya Bukayo Saka ate ndowooza munyonyoganya kimala ndowooza n'ekya Odegaard asobola okikuba kubanga ye ayina football brain si muteebi wabula amanyi bumanya mupiira akuwa ekyo ekijaawo okusinziira mu zone mwali tubadde tumulaba mu kaseera mwatwalidde ekifo kya Gabriel Martinelli buli Arsenal olwesuula omupiira ajja n'ayambako naye ebiseera ebisinga ayambirako ku layini awo ku layini nti nno musanvu alumbaani nti alumba Zichenko oba alumbye Tomiyasu yaliyo bakivyo ajja n'ayambako awo n'aguyisa mu throw in na Oluusi n'aguyisa mu kkono oba Oluusi n'agubba bubbi oyo naye abatakoze bubi naye tulabyeko ku Leandro Trossard Oluusi lwebazannyo ono gundi Dominic Solanke wa Bournemouth lwebazannya ttiimu eyo yajja nabbako Dominic Solanke omupiira ng'ali mu center arc awo wandirowoozezza nti kasitaba Thomas Partey be bakuba eyo nze ninze eno ku layini Martinelli ekyo kiyandikoze ate era aba mutuufu naye olw'okuba oli nti alina football brain erowooza amangu ate ng'etaputa ensonga yagenda omupiira najja n'agubba ate tiyagubba byaguyisa oba byakola fawo yagubba bubbi n'agusenawo n'agugawo ne baddamu ne balumba kati omusambi bw'atyo naye aba yeetadde mu kakuukuulu ak'abazannyi abatono bannantakwatwako mu ttiimu nga Arsenal bw'ebanga ekyayagala okwongera okuzimba ekintu ekijja n'olwekyo nze bendabanga abazannyi abatandikwatibwako abo bo Arsenal yandisoose kufuba okulaba nga eteekawo embeera ebasigaza olwo balyoke balowooze ku bazannyi ab'okwongeramu ekyokuna Arsenal erina okwebuuza eyagala namba 9 kuba ekyo ekibuuzo kiri awo bwe weebuuza oba oyagala namba 9 ogenda okutunulakokko ng'oteebye goolo 89 olabanga goolo ennyingi kikyakwetaagisa namba 9 kubanga namba 9 ono ekisooka ayina instinct eya 9 agirina kubanga wabaddewo emipiira egibadde gyerippye nga 9 omuzaale nga 9 ajja kujja omupiira gufumite mu bufumisaawo nga teyeetegese nakwetika okakkananga guli mu katimba ttiimu nga ebadde egenda draw 2 ng'ekuba goolo eyokusatu naye ate bwe kibanga goolo zikuŋŋaanyiza bwoti n'oweza goolo 89 nga tolina 9 kikwetaagisa okufunayo 9 kubanga luli ensamba yebadde ekweyimirira eyo fluidity Arsenal gyeteekawo the movement eyo dropping off ebyo byonna byonna bakola mu maaso awo biyinza okutuuka ne bikona bwe mubanga mufunye 9
nga bona Erling Haaland mubeeramu ekyokweyiganya kasita waliyo mwende naye wano munyweza oli agenda okuta nga wateeredde waalina okuteera aliwo n'ofuna goolo 89 nga waliwo n'eziganyi obadde osobola okuyingira goolo 10 naye ng'ekyo kitegeeza nti ensamba yebadde esinze okweyimirira okuweza goolo ezo abazanyi tebayingiremu okweyiganya nga mwenda ze kuba luli babadde bakolera wamu ng'olaba movement olaba support so awo nawo waba walina ebyokwebuuza Pep Guardiola gw'oyigirako asobodde okusucceedinga mu kiseera ng'alina mwenda ne mu kiseera nga talina akati ekyo nakyo ekibuuzo kiri awo si kuleeta mwenda kuba ssente weeziri ekirala ensamba ya Arsenal babadde bakozesa speed ya waggulu nga bakozesa amaanyi mangi abazannyi tebaakoowe kubanga tulabyeko ku Jurgen Klopp abaddeko mu mbeera eyo bwetyo nga akozesa amaanyi mangi era n'okusobola okuteekawo okuvuganya kwasobodde okusustaininga okumala ebbanga mu butuufu badde bakozesa amaanyi mangi abasajja nga balinga byuma bano bagondi ba Mo Salah, ba Sadio Mane, ba Naby Keita bonna kugamba ng'olaba ekintu kyabwe naye Arsenal naye badde ebintu ebirinyisa speed tiimu bweneetuuka neekoowa omulundi gumu kuba ne Liverpool bwetyo bwebadde bwe baatuuka okukoowa tiimu yakkirira olukkirira lwotulabangako paka omukulu abadde agiyubudde ng'agezaako okugiza obujja Arsenal tennafunayo ku kikopo naye yateyo Liverpool we yayiikidde wakiri yabadde yinayo ekikopo kimu actually bandibadde balina n'ebikopo 3 singa teyali Man City balemesa luli lwe bakuŋŋanya obubonero 97 ne lwe bakuŋŋanya obubonero 92 kubanga olunaku olulala oba obubonero bukuwangulira ekikopo kubanga ne Man City yawangulidde ku bubonero 91 season eno so ekyo nakyo kati bw'obanga osuubira nti nno tiimu ejja kubanga ne mukozesa energy eyo Arsenal efunyeemu nnyo nga kizibu nnyo okulaba ebifo ebiri ng'omusambi ali isolated nti ojja kumubuuza ebibuuzo bw'omu twalaba wano ku Man City nga Phil Foden bwagezaako okuba kyenga Ben White asooka kwaŋŋanga Bukayo Saka nga balinamu ekintu ekyo ekyokukolera awamu na wano wakati babeerawo in numbers ne mu back nga bw'oba ow'okutuuka okubaako ebibuuzo bw'obuuza William Saliba olina okuba ng'okoze emirimu mingi okutuuka okubatuukako tulabye Liverpool nti yatuuka n'etaggulukukamukko okuva abazannyi bali bwe baagenda bonna kumpi omulundi gumu tulabye nga Van Dijk bangu baakutuukako ate gy'okoma okubatuukako kiba kyangu okubateeba naye kibadde kizibu okutuuka ku William Saliba ne Gabriel Magalhaes ekyo kivudde ku nsamba nti bateeka numbers buli awali omupiira nti bakifuula kizibu tomala gatuuka ku Saliba bw'oba omutuuseeko waakiri omutuukako nga yeetegese so si kumala gamugwako nga tiimu erina control eyo naye ng'egikozesa energy egikozesa numbers kati ebyo byonna binyuma nga tiimu efunye obubonero naye bwetuuka okukoowa bakoowa as a team bakoowa as a team bayiika lumu awo oyinza okuwulira ekizibu era awo ate tawalina okwebuuliza asobola oku alternating ensamba ze engeri gy'asambamu okusobola okukweka abazannyi bannantakwatwako mu tiimu ya Arsenal abazannyi abamu abazuuliddwa nti nno ebintu byabwe be babiina bokka yono Saliba gwe njogeddeko osobola okuteekawo Tomiyasu naye Tomiyasu si Saliba Martin Odegaard bano bonna bagondi ba Vieira obalengera waawo naye Odegaard wanjawulo Bukayo Saka eno wingi eno kasookanga Nicolas Pepe ekintu akita tannafunawo omuntu gw'ogamba nti Saliba Bukayo Saka ne bw'atajja gundi akuba ayinza okubeerawo obubeezi kuba nti temuyinza kusamba nga muli 10 naye kya Bukayo Saka kirala kakati ne David Raya naye yeetadde ku muteeko ogwo ogw'enjawulo mu goolo short stopping mulungi ate ne ball distribution naye mulungi tewaliiwaawo okujja nga banabafunyeyo ekipa mulala kakati waliwo n'ekirungo ekisitula Declan Rice ye Thomas Partey ne Jorginho abo bombi singa for some reason baba tebaliiwo Declan Rice bwaddamu okwetengerawo obwomu tumulabyeko buli wabadde yeetengerawo bibadde bizibu naddala season eno ewedde era oyinza n'okumusongako nti nno okubeerawo obwomu awo oba oli awo kyekimu ku nnyingo ezalemeseza Arsenal ekikopo kakati abo olina okuteekawo ensamba ekweka obutabwabwabo kubanga bazuuliddwa okusinza ku ndaba yange nti banjawulo bwe tebaliiwo ebyabwe bye balina baba bagenze nabyo ennyingo ey'omukaaga
Essuubi Arsenal eyina kuliteeka mu Arsenal. Kyokola ne kyotokola mu season oyina okukyetikanga gwe nannyini. So si kwekweka mu West Ham, simanyi Spurs, simanyi Fulham. Gendo lwani masajja. Lwana masajja nga Arsenal tewekweka mu bantu. Enyinga esembayo ye character ey'omutendesi. Yombadde njogeddeko wali waggulu. Omutendesi ye bwana awangula ekikopo n'akiwanguza Arsenal oluvannyuma lw'emyaka 20 tanyuke anaasobola okuteekawo embeera ey'okusustaininga okuvuganya. Ye ateteekamu n'akawaayira singa Man U neesituka ne Chelsea neesituka ne Spurs neesituka ne Liverpool ng'esituse, kubanga Man City eyinza okulekeraawo okubeera yokka nga waliwo abalala abasituse. Wano babadde babiri ne mabegeko eri Arsene Wenger yavuganyanga na Ferguson, naye bano banene beebase bwebasi bwe banaazuukuka mu kaseera ng'onoonya ekikopo ekyabiri, oluvannyuma lw'emyaka 20 onoosobola obbiyimbagatanya. Ebyo byonna bye bibuuzo ziringa challenges ez'okulowoozaako going forward.